Tukwebaza okuba ng'okyekumidde ku Bukedde TV1 tukomyewo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri era tukiguddewo n'omulabirizi wa Central Buganda Michael Lubowa alabudde abakulu b'amasomero ku musingi gw'ekkanisa abasussizza obugayaavu n'obutafaayo nti bagenda kubagoba. Abadde mu nsinkano n'abakulu b'amasomero agakasaka okusala entoto ku ngeri gye bayinza okusulamu amasomero gaabwe. Omulabirizi wa Central Buganda Michael Lubowa asinga yavunaanyizibwa ku musimbi n'akali ku musingi gw'obukristaayo omulabirizi ku mulambo gw'okukomyawo amasomero ng'ekkanisa ku mutindo gwetaagisa essira balitadde ku bazadde okusasulira abaana ebyetaago okulya ekyemisana n'okutambulira ku nsomesa entoofu. Kwatiraako tebufuuka bumbowa. Kulembeze w'eggwanga tumwebaze kubanga leeta ensonga eno abaana basome era njagala mbategeeze nti amasomero ago ssente bwe ziba zizze abamu bayizo disipulini ntono zirina omuwendo munene gwe zikola. Bakugamba batasobodde kale ka ssente ka mmere omwana musibire entanda naye ajje n'emmere ku ssomero. Omulabirizi alabudde abasomesa batafaayo ku mulimu ne Bugayaavu tikyekiseera okubakangavvula n'okubagoba kubanga tetujja gumiikiriza mu ssomesa wadde edi tica kufuna bufunyi nsimbi najja ku makya ssaawa 2 n'avaawo ssaawa 9 oluusi n'okuleka ekkooti ku ntebe. Yeebazizza omukulembeze w'eggwanga olw'okussa omukono kw'oteeka edwanyisa obufumbo obw'ekikula ekimu. Kubanga omusajja n'omusajja tebalizaala, omukazi n'omukazi teri kuzaala. Mikwano gyange mudde ku nnono ya Bayibuli. Mu lukuŋŋaana luno abasomesa babanguddwa Reverend Agasha Muheeze obuwandiisi bw'ebyenjigiriza omulabirizi bwa Nkole kiddire kaweefube w'ekkanisa gweriko okutumbula ebyenjigiriza mu masomero gaabwe ng'ekkanisa ya Uganda yawulizibwa okusindika ekibiina ky'abantu omwali abawandiisi b'obulabirizi obw'enjawulo omwali ne Central Buganda okulaba engeri obulabirizi bwa Nkole gye busitudde mu masomero g'ekkanisa. Tubuulira abazadde okuwa school fees kubanga omusomesa tayinza kusomesa bulungi nga tomuwadde akantu. Ate ekirala twogerako ne politicians ababuulira abazadde obutawa school fees ate bo ba government ne politicians nabo tebenda kibaho mu masomero ago. So tubadde tuze wano tusensitizinge abaawule. Reverend Agasha agambye nti bwankola amasomero g'ekkanisa ku musingi gwa gavumenti kasasuza abayizi ssente emitwalo 8 era tewali byabwereere. Abawadde amagezi bakumye by'okulinda gavumenti okusasulira abaana bwe fees kubanga kiyamba abaana baabwe. Abaana bamwe nga tebasomye future yamwe temugibarako temuyina position yonna mugenda kubeera mutabakaawo ba permanent secretary mujja kubeera mutaba ministers mu bwakabaka bwa Buganda bwe mubanga temusomye. Babakulira amasomero kubadde Salongo Kiyaganuwa ne Stephen Kaji basibye omulabirizi Lubowa olw'okuteeka omusomo guno. Kuba tulina ebitusomooza bingi ng'obulabirizi amateeka ga gavumenti nago gatusoomooza. Amateeka gagamba nti toteekeddwa nga head teacher kuwooza wadde 10 ku bayizi aba UPE oba aba USE bonna basome, tolina bawoozaako wadde n'10. So nga ate kyaki yegamba nti twagala buli mwana wa primary asasula omuntu 15,000 ali mu masomero ga primary, ate owa secondary asasula omutwalo buli taamu. Wesanga nga abaana obutalya kyamisana kibakosa nnyo kuba baba tebasobola kusoma. Omwana omuyala era n'ebivaamu bibeera biyala. N'olwekyo omusomo guno bwe guzza abazadde engulu ne bamanya nti be bazaala abaana bano balina obbawa ekyemisana nga bwe bakibaweeka teriyo mwana ayinza kusoma nga talya. Joseph Kirobe yakusakidde guli lwa Bukedde TV.